okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe mu Uganda muno. Akensuso njagala okulamusa mikwano gyange mwenna naddala ab'e Nansana municipality abampa obuvunaanyizibwa okufuuka eddoboozi lyabwe naddala okutandikira ddala kwa 26 so kati ennaku zino tutambuzeeyo Basairasi, Kansala Kyenswa, Egundi, Kansala Kyenswa, mikwano gyange mwenna bwe muli eyo manyi kati kwe bali Sharwa Nandawula Kaddugavu mwabalala mwenna njagala okubalamusa okubebaza emirimu gyonna gye mukola. Ennaku zino tuli eyo ensi etuyiriba nga mmanyi mukadde affe Dr. Besigye ali mu kkomera. Njagala kwebaza abo bonna abakoze omulimu ogw'okulaba nga bakaka abonna abalina obuyinza okubanga bakola ki babaako kye bakola. Mwasobola okukaka Parliament negenda okumukyalira banga abamaana naye essaawa eziwera 5 naye teri yali naye n'atakaaba okuggyako omu mbaka omu naye nga buli omu beraba kyayitamu walaba nga ne gwayita omusajja ng'omulaba nga muzeeka kaaba n'abanyumiza ekiro ekimu ng'ali mu komereero bajja tuyawulira ekiro sanga eyo 7 agenda okula enzigi zijja zigula oli abajja basooba n'akuba enduulu ne badduka nawedde bennyonnyolako mbu baali batereeza ku ffulo naye ng'ekizibu ekyo ennyini kyattukako mu 2012 nga batusibidde Nakasongola naye ne bajjako amasannyalaze mu kkomera lyonna era ennaku zonna zitwama tekwali ku masannyalaze era ne wabaawo ekiro omuntu lwe yajja tugenda okulya ng'atuuse ku luggi era ntandika okwebaka mu mpalo nga bw'okuuma essaawa 2 nga bwebaka nga nange enkuuma twali bana naye kati nga ye talina kukuuma era olunaku mulwo atusesa munnaffe yali akuuma agenda omulya ng'afuluuta n'abuuza ani atukuuma kakati nga ye tosobola kugamba gwawulira afuluuta nti akolaki yakuuma 2016 bamutwalira Nakasongola era ekizibu kyekimu ne kituukayo era naye okwola ekkomera lino ne balijjamu abasibe naye kyamuyamba nti omuntu yasooka okujja okumukyalira yamuleetera tooki kati agenda okuwulira oli wajja kati bwajja naggula ne gundi ye ne seero ye n'amukuba mu tooki omulundi gumu agenda omulaba ng'oli ayambadde ki gloves nga nabyakutte n'adduka n'agenda era alowooza amuloza agenda musanga nga yeebase ajjewo kyende. Enkola eyo eri mu kututiisa ne bye twategeddeko ebirabika ebiri mu musango twali tulowooza nti guyinza okutuyambako okubajja mu kkooti y'amagye okubateeka mu kkooti yaffe y'abantu abulijjo kyetwategeddeko nti ensala yakyusakyusiddwa ng'egenda kusomebwa mu ngeri ng'eraga nti abantu ababulijjo tebaagendenga mu kkooti y'amagye naye abantu babulijjo singa bali ku fayiro emu n'omusirikale bo banaasigalayo era kyova olaba olwasembayo baakyusa charge sheet okuleeta kaputeni ne baleeta ola naye olwagenda omubuuza nti owaayo ola sebe obadde luddawa nti mbadde mu kkomera emyaka gino gyonna emyaka nga 2 nti kyekikwesa ensala mwagijjeewa nga tebanagifulumya tebanabagisoma biri gumu katono kayija kanfune Makumbi Emmanuel Alimbaale waliwo alira amateeka mu ngalo era tuvumirira nnyo ebikolwa eby'ekikabwe ekityo abantu okutwalira amateeka mu ngalo omuntu abanga ateeberezebwa okuba nga yazizza omusango akwatibwe atwalibwe eri abakwasa b'amateeka kyekisinga obukulu era ekikolwa ekyo kibi nnyo. Kale katukomewe no mu studios ndi ne Kaija Harold ebikolwa bwe bityo ennaku zino buli lukya byeyongera obadde oyogera ku nsonga za justice in relation to nsonga za Dr. Kizza Besigye naye n'abantu owulidde nga bebabuziza bonna bebayinterviewinze basanyukira nnyo okutwalira amateeka mu ngalo tetusobola kutambulira mu nsi ey'ekikabo ekityo no waliwo ebintu bibiri ku ekyo okusookera ddala judicial system abantu ebaliddemu olukwe
judicial system ntandike ddala ku poliisi paka oli bwagenda mu kooti. Omuntu akola abantu ekintu ne batuuka wagenda ku poliisi n'akusooka okuvaayo. Already emu nali mpuliriza nga onyina omusawo gwengoberera gwakubba kwa taxi. Naye nga bw'olaba emmanaginga poliisi bwe yagumanaginga ne arrogance gy'erina ereetera abantu okufuuka bwe batyo ne bagenda mu kooti. So nti abantu okulaba nti buli woolaba mob justice ng'abantu bali mu kukwata emisango bagisalirawo on sport, manya nti ekizibu mu judicial system kyamaanyi. Katulaba aba boda boda. Yes, no tukivaye no anti akatinze wala okuvumirira nene kye kireeta kuba ne bona sigala ngo kivumirira obawulidde nga balina anga nti mu bitundu ebyenjawulo mbadde siwula nko bobbi bwa boda boda ye Bugisu ne kati itegeeza bwolaba mu namawulire akituleetedde n'okulaba nti bamuse kiba kitegeeza mbu eyo issue nene nnyo nabeeyo neno pikipiki bamuse wakola batya nti kati bakwatako kati juzi walawe nasana nnaku nga ziizo ababbira ku pikipiki bamukutte ne bamukuba mizibu bagenda okugiragira bwadega nti atumutwale naye nga abbyeko mukyala akasawo ke n'essimu kakati ne unemployment nayo etuuse okubanga eri waggulu nnyo nayo yeetaaga okujja adressinga kuba abutagikolako kuba ensi ezikuze nga teringa yaffe obo that petty theft. Yeah, that is petty. Yes, abantu bali mukubbira ku internet abasajja babba baati abasajja babba zibbilioni goli mukubba kakati bakusse ne pikipiki togitutte kati huyo teri amutegedde ayinza n'okuzwa ne batamanaga nti gundi yagenda yabula songa yagenda n'afiira obwatyo naye nga kibinyo bonna abantu abalina fonna abali mu level yaffe y'obukulembe tulina okukirowoozaako ennyo eggwanga lyaffe ligraduatinge okubanga eri ekika ky'obubbi obutakyaliyo mbeere nga situla na muntu mu taxi nendekamu essimu n'agitwala ekyo kitegeeza nti buli omuka elementi k'obubbi akalina kubanga we yaba tagikusse mu nsawo. Yes, mu Uganda mpozi mu Buwarabu. No, I want to no ngenzeeko mu nsi nyingi ngenzeeko mu nsi nyingi ngenze mu America ngenze e Bulaya okwata no waliwo twaleka egundi yali Brussels yali nasimya Dr. Besigye twale tugenda netulinnya ennyonyi netugenda Spain tugenda okugira bwetti nga tukoze ki nga twerabidde essimu twasanga bagiterese bagize nga weeri n'ogamba mu Uganda n'otuula ku butebe bwa reception mbu n'oteekawo awo essimu n'ogisangawo ogenda mu Amerika ne weerabira egundi waliwo n'ensi gye basuula ssente ne bakuyita nti ssente zo ziizino yes kubanga yes naye wano andi wewewuunya nti ne mu nnyumba bakubbiramu eyiyo buli wooli ekitegeeza nti ka DNA kobubbi kali muffe kali awo kayitirivu waliwo gamba akuse mu nsawo nekyeŋŋamba mundese wano essimu neweetedda kikalunga sagisanga n'olekawo ensawo n'otagisanga waliwo yabba ensawo agenda okusanga mubaddemu mufu bano abafiira obwana obuto n'agamba kandinye nako taxi agenda okutuuka eka nga waliwo naleka essimu nagenda okuddayo nga bajja mu simu batandise okujja mu simu so kale Sol TV program omunyo ku makya Prince Apollo gegange Harold Kaija gwendi naye ojja kubanga osindika obaka otuwendo ozayo twogerezeganye ku bigenda maso togedde ku nsonga ya olutalo olugenda maso mu ggwanga lya Congo naye ate ne ensonga ya Dr. Kizza Besigye tubadde tutesitese okubanga tugikonako katono. Ripooti yaleetebwa ababaka b'akakiiko k'eddembe ly'obuntu abakyalako e Luzira maximum security prison. Dr. Kizza Besigye mu kabulya muliro gyasibiddwa ebanga kati tegugweze mwezi mulamba n'ekitundu agigena mwesatu balaze nti Dr. Kizza Besigye embeera gyalimu simbi kyekyasoose mu lipooti eyo nti n'obulamu bwe nabwo tebuli bubi kubanga asinkana musawo buli kaseera wamwetaagira ne Besigye munayina akkiriza nti ye wayagalira omusawo we amusinkana
then ekirala emmere nti bamukkiriza abeere nga afuna emmere okuva ebweru kuba Besigye muyekengera obutwa nti bayinza omuwa obutwa mu kkomero omwo then n'ekirala Besigye mbunasiima nti waliwo enkyukakyuka mu kkomero eryo mbu kyasemba okulabako mu 2016 kkomera kati liri kalekaleko temukyali bino ebidoli okukozesa ebidoli bucket system nti kati n'amazzi mu kkomera mwegali so I think Dr. Besigye yabadde honest nze ndowooza ate ebirala Dr. Besigye era yagambye muyekengera nga bw'oyogedde nti waliwo abajja ekiro bamwegezaamu oba oliawo n'ebirala bwe bityo ensonga zabadde nya concerns zeyawadde ezimu nyinza obutazijjukira offhead kigambo kimu bibiri tuveewo yes omanyi Dr. Besigye muntu ayagala nnyo n'okukozinga alarm emmere bali bamuganye emmere nga bw'okimanyi ne tussawo pressure wano n'ebweru nebwe mwavaayo mwagamba nti baali bamuganye n'eyebweru nayo anti gye baali basoso baali bagiganye eyebweru yes era emmere neetuuka nga gate nibagikola kino bagigoba tugenda okusitula alarm era aga banzikiriza sibe yagamba muri polo kati bamukkiriza nibakati bagamba kale abantu basatu bamukole ki bamulete emmere okay negwayira Dr. Yemwanyina Dr. Olive Kobusinge era y'omu kubaleeta emmere ku bantu abasatu nti twakozesa forces eziri wano ne forces mu international community tuga oli omugana okumuleetera emmere kiki kyomwagaza omukaka akawunga kekomera yakagana yes omukaka yabalaba baleetera nembu ye in particular temwete emmere nga bwojjukira era ne bwetwalwanagana mu December bali basazeewo okuggalayo komera okumala omwezi mulamba nga teri kufuna bagenye so persecution eyo ebaddewo nga nene etambula ne bwewulira mutabani wa Museveni byagamba tujja kutta byowulira nti n'osanga bwe bali baganye Martha Karua okumuwolereza bubadde processes mu court nga basically olabira ddala nti bannamagye balinga bugorogosi waliwo emabega abalagira ng'olaba argument z'abalooya z'olaba nga ziri foome waliwo ekyenjawulo kye bamuyisaamu ekitali kyabasibe balala bonna nga ndaba mu response ye mu bye yategeeza bannakakiiko nga bwe nkutegeeza yaga nti embeera simbi nnyo andi agamba yandika jeno ng'ogyeko kiri ekyokumusibira confinement goba okiyitawo ng'ogyeko n'okumugaana oba oli okusinkana abasibe abalala njagala kukubuuza bali bakusibyeko nedda kati tomanyi komera gemazima amatu kati nze teri komera liri mu Uganda mwesibiddwako kati kankubuulire teri kintu nga kibi kusiba nga tebakkiriza kwogerako ki na muntu poliisi eyo giraba CPS akadukulu kayo kali wansi nakalabako waliwo akadirisa nakalaba ke bayita ne TV okutunulako obutunzi ebweru musiba asasula okutunula ebweru yope bano munaawe weekwatayo keddakiiko kuleki No, and I'm telling you, yes, it is a say. A say is a comera. Nobody want to be like your volaba. Abantu bajja kuneze millions okusasula police bond. Bamutaddeeka. Kakati bwogenda mu prison entire mu nsi yonna bwamala okuyingizaamu oba ofuuse musibenga abalala. Koyero. Nalinga mbya ne koyero. Eduzanya omweso. Koyero yiwa LRA. Benzi abo nabo bogamba nti abasibe ba high profile abale twaberanga nengo of course ola monitoring tebagala mu kakati ngate wabya ne ba high level tebakufaako kati bogenda mbasiba babulijjo nga tebagala yogere nabo kati balowooza sigala mbana balinga ba political prisoners bwembera wemu kakati bali abantu babiri lwaki tobasiba mu seeremu okumutuukako ogulawo emirundi ki 5 ekyo kacyo kwa psychology ekikwaffectinga ne bagamba gwe tojja kusaba tebamukiriza yes bw'aba ayagala kukola exercise bamala balinda abasibe bonna ne bamala babaggalira gwe singa omanyi abali bagenzeko luzira pa prison ne bakuba mu kisaawe kino ekibiramu wekka nze bensooka okusibirwa mu pa prison bansiba ne bannanga omu yafuukamu
mukwano gwange nnyo amwita Abdul Mutwalib Musobozi wa electronics bututuukayo munda nga baguddewo egyo emirundi gye bajja baggula ono baggala wano nga tebanaggulawo eno ne bakuba saaki wano ne bakuyingiza bwe tutuuka kati n'atulika n'akaaba n'ankwata ku mukono n'ambuuza wano tunaavaawo Katonda n'ampa okulabikirwa ne mugamba nti bw'olaba ebisumuluzo ebyo nga lwaki abirina bajja tuggulira omugo twalinawo ku fayiro yali depressed nti bwe twafuluma mwezi gumu ng'akoze ki ng'afudde. I want to tell you mbwe byonna byolaba akati ate oli bwakwongerako toyogera n'abantu tosoma mawulire tolaba TV togenda kusaba kati bishop yajja era ng'asabisa ye yekka wewulyugoto ekyaki nga mulimu abantu basatu. So embeera ya Dr. Kizza Besigye olaba nga yes lwakuba mbuye personally yayiga nti tayagala nnyo kwogera ku persecution ye yalinga atusemesa agamba nti bulwogyogerako ennyo otiisa baagala okwegatta mu struggle bw'otuuka ekewuwe Dr. Besigye tiyabanga na cameras by bwe twatuukira nga tumaze CCTV cameras naye omusajja ajja alumba atuuka ku kisenge kye akati walowooza omusajja oyo teyebaka bwajja amusanga omusajja adduse nga tena musirikale tumugamba munesawo musirikale osawo ne kamera kati ennyumba egy'omulaba eri opposite kubassa kamera eraba ebifaananyi n'okuli ebikola ki ebiriyo baali basazeewo bagule buli nnyumba emuli okumpi ekirungi abasajja eno ne bagaana n'abeeno oli yakkiriza ne wali wookyamira oyo omusajja yali agaanye nga naye ennyumba baagala nti okutandikira ddala ng'okyama otegeeza kyawo so nti pulaani ey'okubaako omanyi kati baayiga tebakyagala kukolako ekibi nti bakuba amasasi we bakati baagala ozikire buzikizi bebagamba omanyi kati waliwo ekigambo Uganda short illness nti walwaddemu katono n'okola ki n'ofa oba n'ofiira mugwega nga kyova olaba kyetugamba ekintu kyolaba nti Besigye waliwo abaagala afiire mu I am telling you si kulinga ekibaganye kyeki ekibaganye ebanga waliwo abaagala ekibaganye kakati yali agenda okugulira gule wera yagala kola ki kujja mubuuza kusamba baali bakyusa kufulu kusamusanva gwekiro naawe bagambye enzigi zirinya bwe nzija okutuuka ku kaduukuluke ku musanvu ogw'ekiro mbulu bajjukira muti balusibe routine bwe yakuba endo bwe kiba kibayita routine what is the routine routine kikintu kyemutera okukola buli kiseera lwaki this particular time lweyakuba n'enduulu Dr. Besigye omanyi kibayita omukubye enduulu Besigye yagamba ntya natya yes omanyi kibayita yagamba sitya Besigye nze gwemmanye n'akuba enduulu kubanga nti bakutadde awantu ngo oli wala n'abantu kubanga ekirungi enduulu ekiro ereekaana naga ekisajja kyakola ki kikyalaba gwomanyi kyali kigenda omugu akola obululu bamukwatira Kenya baali bamusubira mbu ali mwogo ne bamuluwale bamututte mu ruumu ekizimbe fro 11 baali bagenda munjiga kashoji naye bagenda okulaba ng'alina omuntu gwalina tebamutegeera ehaji obed Besigye abadde ng'abeera kasangati nga talina basirikale nedda ndi okumala ebbanga kyengamba okumutta kibabadde basobola ndi mukugamba senga babaddeyo nga babadde baagala ndi mukugamba kugamba okutta okutali kwa sasi okay esasi likubya enduulu kati waliwo gw'otaamanya one time simwe wali mu mawulire emmotoka yaffe tugenda okutuuka ekyankwanzi omanyi omupiira omupya nga balina chemicals era okuva olwo emmoloka Dr. Besigye tekanikirwa mu garage ekanikirwa waka oba katonga kati mulage nti abo banaaba badduka bajjaga nti omupiira gwagize ne bagwa ku accident mu bbiri emeka mmoloka yatwefulako ebweyale nga batukiise okutukiika ekitegeeza okutya kwa Dr. okutiririra obulamu 2015 threat eno gyayogera ku bulamu bwe eri justifiable. I want to tell you it is singa alinga populist najja nakunnyonnyolamu nakola account we will ask him one time na akola account threats zazakola ki gwokimanyi lwaki tajja ku TV kiro lwaki takeera
yayita kera yalinga tajja mu studios lwaki yalekerawo era kati bw'oba tosobola nga tolina live ogenda kawuwe alina keyayogedde kesaategedde lwakuba gweoyinza okuba oba oliawo engeri gyemwogera naye okamanyiiko yagambe I am safer in Luzira maximum security prison than in any other detention center. Bw'awulira wadde ebyo byonna gyebiri Luzira naye awulira ali safer waali. No, ensonga lwaki nga twalinga tulowooza nti twali settlements sinagisoma twalinga tulowooza nti obeera safer kwe kuba nti obeera mu basibe bangi oba kiraba kakati obeera mu basibe bangi nti abasibe bamanyina okutukola kino okutuyambako ne bakola ki ne bakubulya ani kuba obakukwatayo bati kati nga bwe yali yakayingira olunaku lwennyini lwe yatuuka osi bamukyusa owekomera lwennyini nyini ne bamugamba agenda asome mu public service teri bagamba agenda kusoma ne bagamba immediate effect bagamba ojja genda okusoma mu gwokutaano kitegeeza nti baleese omukambwe ebisuka Soul TV program omunye ku makya tulina Harold Kaija kumenyamenya mu nsonga z'ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga endala zonna agangeze principal sindika obaka noti musanvu noti emu mukaaga noti mwenda mwenda noti mukaaga osobola okutuwa endowoozayo ebintu bino byebimuku ebyo boolyawo ebiba byetaaga okufumiitiriza okutali kwa bulijjo okubitegeera ekiri e Congo nagambye nti kitokota nga si kisaanikire emundi eseka omuyekera wa M23 afuuse ekyonga erudde eyo abantu obugugu buli ku migongo badduka ekibabu ekibuga Goma muyekera yakikwata n'akizingako nalabye ku kiwandiiko kye baafulumya aba M23 ne bagamba nti kino kiwedde kati balabika batunuulidde ekibuga ekiddako Bukavu ekibuga Kinshasa kyo kiriko wala ekibuga ekikulu naye embassy ya Uganda yemu ku ezo zaateekeddwa omuliro ne bagyokya sigwe mulundi ogusoose no embassy zaffe baze zikolebwako obulumbaganyi mujjukira bulungi wali mu kwegugunga obwabadde mu ggwanga erya Kenya embassy ya Uganda nayo yateekerwa omuliro neyokyebwa tetumanyi bino nno bitegeeza ki bino olwalwe tuba tutandikiraawo kiba kitegeeza ki embassy zaffe okutandika okukolebwako obulumbaganyi ate kirimu East African community tuli mu East African region neyanzege waliwo mikwano gyaffe Sharwa Nakiyemba Fatuma Naleme Cyrus bali Brian Tamale Prosper Kalungi batulaba bakwe bali bagekwe bali balaba kyekireeta ekyo mu myaka ebiri embassy za Uganda kale eriyo Uganda House tali embassy pase kyali zimbe kya Uganda Nairobi kyayokyebwa neeno bajokyeza ng'abantu ababulijjo ekyo nno kikulaga nti Uganda mu maaso g'abantu abali mu region bwe batutunuulira batulabanga ffe abaleese ebizibu bye balina waliwo discussion yali ku Citizen TV e Kenya abasajja ono Koinange Jeff yali n'abasajja bali senior consultant e Kenya nga bagamba nti Uganda kyekizibu kya region yes yagenda n'agamba Uganda ina ekizibu ne Kenya ku mijengo Uganda ina yes no then nedda ndimukulaga Uganda ina ekizibu ne Tanzania ebiseera ebyo Uganda ng'eyina ekizibu ng'olwedde tulina obuzibu bizibu ne Tanzania no ne Congo yes but that time it was yes no there was an issue njerabiddemu katono Uganda ng'eyina obutakkaanya ne Rwanda ni Kenya nayo tetuba nnyo na bizibu Uganda ng'eyina obutakkaanya bya busuubuzi yes tubimalirize bibeerawo mu no but you see ebyaffe birina gye bikola ki gye bituuka kakati ne bayita Uganda constant really Mwami Yoweri Museveni in particular as their problem kayiyawo tetukanyiza
anti oyinza obutakkaanya nanti Uganda enkolagana yaffe ne balirwanwa no nkugamba bwe batulaba enkolagana yaffe ne balirwanwa tebadde bwagenda mu Kenya batwagala tebadde mbi walioko mu Kenya in the recent past batwagala no Kenya mbuuza abantu njagala obuulira abantu ekizibu bannayuganda batwagala oyogera n'omuntu mu babiri mu biseera ajjukira nagenda mu biseera ebyakalulu mu biseera ebyakalulu abantu emotions zibayineda nga batwagala naye keno kakati bw'obeera mu kalulu wenenda bw'obeera mu kalulu neokyawa neighbor no general perception eyensi ku nsi osobola ogirabira mu bilateral relations bilateral relations lindako nga bwe tubadde tukimanyi nti eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Tanzania mu biseera bya Magufuli ne Kagame embeera yali mbi tubijjukira bulungi bwe tujjukira ebiseera ebya Kagame ne Kampala ng'ensalo bagigadde awo tumanya awo situation eyetegerekeka bwe tumanyi embeera nga bweri wakati wa president wa Rwanda ne Tshisekedi ebbanga lyonna kati emyaka giringa kati awo oba ekyo kitegerekeka naye bw'ogamba nti eggwanga lya Uganda n'ensi ezitwetoolodde tubadde ku mbiranye crisis bweri ejjuba batuyisa batya ejuba banansi 2013 bwe twagenda batuyisa batya ng'abalo balaba bawa passage naye nga munayuganda bamulabanga ekizibu I want to tell you tulina okutunula ekintu ekyo tutandike okukyabasudani nga baga tubamazeeko emirembe abasomalia kye balowooza Sudaani eri y'abawarabu bwetyo bwe tukola ki bwe tulowoozaako ekyo Uganda ku saizi yaffe nga tuli landlocked atuwuliriza yeggwanga nga terina nnyanja yalyo ago si mawulire malungi ne Kenya tetulina buzibu ne Kenya tetulina buzibu ne Sudan kati South Sudan gwe akati gwe actually ne Congo oneda kati gwe oli mu bya boardroom ndi mukugamba feeling z'abantu aba bulijjo ne bwogenda ku social media kebere kubanze at least X yange followinga abantu beno mu Great Lakes region obalaba ewasamia Suluhu tuli bulungi tetulina buzibu abatanzania Burundi tuli bulungi abatanzania abarundi batwogera koki va ku ebyo ebyappiira ebya diplomacy tutuyogera obubanga yakutegeera abaana omuntu bwakulowoozaako genda okyala awaka nga luwa abaana be bola abantu bakusanyukidde mu yakusanyukidde nnyo abakulimba kubanga bali abaana nga toliiwo era bw'olaba tagibagamba nti ono omuntu wa mugaso manya era tagibala leka ntera nnyo gamba abantu goyinza obanga oli mukwano gwange nnyo naye nga ate siri mukwano gwo nnyo si mukwano gwo ki linako Tshisekedi tukolaganye bulungi ejje lyaffe n'ejje lya Congo bali mu mukago bali ku gundi lya security Nigeria fe liri Congo tukuuma mirembe Congo notebenkeze kitune kya Ituri kebere UN emayembo ekizibu kya Congo Uganda Rwanda je basongako Uganda na Rwanda ne UN yafulumiza statement nti Rwanda yeki Uganda kanaruzala kyovoraba tuyina n'omutango gutumukusasula ebyo byadda si bya tuli mugusa ne mu budget ewedde tukola ki ne mu budget ewedde byali 1999 wakati 1999 ne 2023 ne mu budget ewedde kitwabbe mbaawo tuli mukusasula sente ezo ne mu budget ewedde so nti ekyo ekizibu kinene ekiri awo Uganda nze singa bannayuganda bampadde eggwanga lino okulikulembera nze planning Uganda gifuula Switzerland nga buli alina ebizibu byonna nga nefuuka center of diplomacy nga buli omu ayagala emirembe gyoba sente ze nalina gye yazibbye Switzerland yemu kyagigagawaza kekakodi ako negamba nze sironagana muntu naye mba mugira nengo ino muyekera ADF kyekikuletera omuyekera andi kyekikuletera omuyekera really government eyinza kumalako myaka 4 mu 2 ebyo ne bitakola ki teri gye kitali era buli gy'owulira nti omukulembeze waliwo abadde babagala omukola bwe bati
era ogenda okulya ng'akoze ekingaluddeyo so okwocha embassies zaffe nekikulaga nedda abantu era mbwawulira bakugamba mobilization ku social media social media baba abantu laga ne bano abasajja ki nga bwe batyo bwe bakulaba. So as a country fenge eggwanga tulina okutandika okulaba nti by the way bwe tufuuse bawommonga tukifunyemu ki naye eggwanga lya Rwanda nga lyebattaddeko nedda kati nga lyebambazize waliwo ekitabo bakita the third world bwebanga UN evuddeyo bwebanga America evuddeyo egamba nti ne Rwanda gwoli nja kugamba ne Uganda tebajoogerako Uganda sebo teri mugundi Uganda tebajoogerako waliwo ekitabo bakita the World War of Africa. I have it at home. I think that is the title. Kyogera ku Congo. Yeah, lwali lutalo. Omuwandiisi yagenda n'atuukamu abantu bonna abaali e Congo. N'ayogera lwaki baaliyo. Najja nagamba Zimbabwe yaliyo kubanga yali eguza gundi ssente ng'ebyefuna byayo bibi. Angola era nayo era zaali interests za kufuna byabugagga as a country. Yeah. Ne bagamba South Africa yali yakava apartheid ng'eyagala creating a mark ku international diplomacy kyekyagikola kyekyagiyingizaayo. Gaddafi owa Libya iyo project ye ey'okugamba nze musajja asinga amaanyi mu Africa kyekyamutwalayo. Rwanda ng'erina ne desk mu ministry ya defense nga byonna bye bajjayo bituukira mu gavumenti ne babitunda ne bakola enguudo ne bakola maki bwe baatuuka ku Uganda ne bagamba Uganda for prestigious reasons ekyokwenyumirizamu just nga mutwafirwa abantu abayitirivu ekinsangani 1 ekishangani what 2 mbadde bwe nani ojjukira nga nsaba akaluka East Africa nagaa ne ngamba abantu nti East Africa eno gyolaba Uganda kumpi yegitaddewo tugizimbisiza musaayi Rwanda okulaba nga omukago guno guyimirirawo twaliyo netukivayo nekyo kati yogera oluzungu kuva mu Lufaransa. Congo Southern Sudan eyo ffe twagicreatinga by the way abasudan baali tebaagala ggwanga ne bayita Southern Sudan nga tukitadde Mwami Museveni ng'ajjagala nga buffer nti Bashir abaali eri bw'aba amulumba abeeko waasookera kaakati Somalia yonna tukoze eki tugenzeeyo nembuuza bwe tugenzeeyo ng'eggwanga tufunyemu ki ffe buli gye tugenda anti buli gye tugenda tulina empisi gye bayita Kenya bw'otuuka e Rwanda kampuni z'Abannakenya gye ziri zijjudde bw'otuuka e Sudan kampuni z'Abannakenya gye ziri zijjudde bw'otuuka e Congo kampuni z'Abannakenya gye ziri zijjudde bw'otuuka e Somalia bo Bannakenya gye bagana okuyingira kampuni z'Abannakenya gye zijjudde so nti economically era ojjukira bw'owalaba ekifaananyi ekyava ejjuba walaba bannayuganda nga babasa ku bitraka n'obufaliso ng'era barefugee abalala Bannakenya nga obalaba expatriate batambuza bagenda kulinnya nnyonyi kana kikulaga kubanga America ekigizimbye atulaba America emmundu yaayo yegizimbye n'omusaayi ne America bwe betambula bweti buli weewamba ng'omusuubuzi yaddako buli weewamba era bwe mala okuwamba egamba ffe tugenda okukola reconstruction ffe tugenda okubawula era kyekyatambuza ddoola nezoolaba entalo zeerimu kusigaza ddoola nga yetufuga era eddala neega nti bannange mwafiiriddwa abaana bwe bata naye abaana baabwe baganda baabwe tebagenda kusafaringa bajja kusoma kati olanga nti oke ekitegeeza bwe tugenda badde mu nteekateeka ey'ekikabo ekityo ojjukira bulungi nti tuzimba n'enguudo Congo tubadde tuzimba enguudo Congo ekyokulabirako enteekateeka gyoyogerako yennyini omusango ogwatusinga ebyo byaggwadda kati byakusasula omusango gwatusinga anti kyebalegamba omusango gwatusinga nga tusasula baani abaali babbye ng'abantu si ng'eggwanga kubanga America Bungereza zonna kyezakola zalumbanga eggwanga byonna bye bajja nabikola ng'eggwanga naawe n'ogamba bannange eri batuvuma
n'ebino mbirese nze kirungi nkugambye nti enkola eyo badde etandikiddwako tubadde tutandise okuzimba enguudo e Congo era ekitundu ekyo kasita kitebenkera obulungi era bano aba M23 simanyi oba mikwano gyammwe kozi. Kale, good morning, Mr. Apollo. I am Mukisaran from Chengera Town Council. I want to thank the gentleman in the studio, but the problem we have is corruption and forging files on innocent Ugandans. It's in Natete police officers. Aropye. Kale, tweyanza nnyo Mukisa Aran. Abadde kwirya bwo mob justice egimuneta. Sebo Apollo bale kuweereza gwanga amanya gange nze kibira javiira olutalo lwe Congo lutukosanga Uganda mu byobusuubuzi. Okusiba bana byabufuzi mu Uganda. Ekituufu kikolera abo era bwe buzanyo bwabwe kikolera baani kikolera bano oba bali sikutegedde bulungi newe bali kukola ki okubanga kwoli. Mr. Apollo bali kuweleza nze Emmanuel wano mu Katale Emengo nzijukira wano gyevuvuddeko amajiga Uganda gagende Congo ne gakuba abakambwe ba M23 kakati abo abawambye Goma bavuddewa womo waliwo twatulaizinga gundi abo bajja ne wane waffe ekisolo jukira ne bawaaye emunde no yali nteseganya no ne bawaaye ngandi bawaaye ebyokulwanyisa byabwe era babiwere eno Uganda kyotayogedde kiri kimu nti Kisekedi takirizangako okuteseganya ne ba M23 kyekimu obolyawo anti ensonga lwaki takkirizigana nabo ba M23 babalaba nga amasenale abalina olutalo olutali lwabwe olutalo luliko bannanyini bali bagamba bannansi ba Congo M23 bagamba nti bannansi be Congo but you see agenda kijje bavuga era batuusi agenda anti agenda ya cessation ey'okwetemako eriko abagivuga nokiwulidde akati lwaki okiwulidde ekyenjogedde kituufu si kituufu ba M23 batuusi be Congo yes kituufu batuusi naye baliko abakwasizaako. Thanks for the presentation, Mr. Apollo. With regional matters, the neighboring countries are not happy with us. Actions are showing faster than just words. I am Mr. Buza James Chibirige at Kaweri Mubende. Tweyanzanyo tweyanzege. Praise God, Prince Apollo, Mr. Kaija webale nnyo ssebo okulambulula eggwanga ku byonna byogeddeko. Obulungi nsaba Mukama Katonda akakanye emitima gyabo bonna abalina obuvunaanyizibwa ku musango gwa retired Kano Kizza Besigye okumusonyiwa bambi alabika bulala nnyo for sure naye Mukama Uganda tulina okwesabira n'okudda eri Katonda. Ye Kanso Kyenyange Mire Bukoto 2 26 agamba nti akomawo. Kale tuyanze nnyo tuyanzeege ndoza kansala si kanso kansala yezo olesi bamadi wane ankanso mwasire mutya Mr. Kaija wabale okunnyonnyola eggwanga opposition mu ggwanga Uganda ye FDC eyasooka Mr. Besigye Kaija Semujulu Kwago n'abalala nsigadde Ivan alintungamu timwe opposition entuufu nawe bolowooza neda sibwe ndoza bwe manyi okulowooza kirala nina waliwo ne mukwano gwaffe omulala nandawula Fatuma nawe message agembu kitokota si kisaanikire okay agambye nti naye abakulembeze bayitiriza omululu n'obutafa ku bantu ba wansi ndaba obukubokubo eno mu kyalo nga bufu nnyo lwa mululu leka abasajja berwaneko bawambe agamba M23 Salongo Dumba ali Kasese bwera ku boda abantu bali ba M23 babagamba nti waabwe bo tebalina waabwe walala yeyo no you see atamayi byafaayo bya DRC okuvanoza mu mwaka gwa 1022 Tshisekedi agamba nti mwe wono si wamwe mudeyo Rwanda bwagamba anti okuva mu mwaka gwa 1022 1200 babadde n'ebizibu biyitirivu ebyokuba nti busera kwerwanako waliwo abaagalwa gitemako nti Congo eyinza okuba ndoza kumpi mu nsi yonna
yemu ku ggwanga oba n'okubanga lyesinga ebyobugaga kumbe buli kyabugaga kiwetaaga ekiina katono nabadde ndaba nga n'ekikola yesinga mu mineral reserves mu nsi yonna battery ez'emmotoka ez'amasannyalaze gundi yazo ekola ki eziina waliwo mineral gitwetaaga ennyo mu simu eza smartphone yezikola ki yeziina eyina amafuta eyina embaawo eyina biki nti waliwo abalabanga nga nti negundi oyo musiru alina ebintu ebyo byonna byonna yabirina kati ojjukira mu biseera bya 65 gundi omukago gwa East Africa si kye kibadde ekigendererwa n'okwegatta ku mukago jjukira Congo yakeegatta ku mukago guno gwa East Africa si kye kibadde ekigendererwa oba oliawo omukago guno guyambeko kumakuma Congo kuba obukulembeze bwa Congo bwalemwa tebusobola kumanya ekikwemaniza bwe yalowooza naye nanoonya ekigatta ennyo Congo ne East Africa nga sikiraba nnyo kubanga kubanga bw'otunuulira trade yayo olwo Uganda yo ate loss kubanga tuba mu 2021 ku byobugagga bye balina ebyo mu 2021 ffe tubadde tulinayo trade eyenkanankana trillioni emu ne billioni 2 yali recorded naye ye ebyayo byesinga okukozesa biva nnyo mu sadaka kyovola basadaka nebuka negenda naye twabadde tutambudde kuba n'ennyonyi yaffe ebadde already andi kyendi mu kugamba Uganda Airlines nti Congo olaba nga wabaddewo Congo ffe tufunamu nnyo okusinga yo kati emabegaawo abakongo bonna nga babeera mu campaign Nasarodi nga buli omu abeera happy okuvadda abazaire nga bajja wano twabayitaga abazaire nga bwe bajja wano batuwa ssente kyendi mukugamba nti tubadde tubafunamu nnyo naye nga bo gye balina trade nyingi zezina ezisobola za Angola Zimbabwe zirinamu nnyo trade y'amaanyi so n'olwekyo nti as a country tufe kinagambye Kayija njagala okumugamba nti okumanya ebibi byokka ku ggwanga tekiyamba Bannayuganda ebyo byalowooza mbu Bannayuganda bamukwasa eggwanga ali mu kuloota ng'atambula ab'omutima ogulinga ogugwe ogusabira eggwanga lye okugwa mu nnyanga Mukama tasobola kubawa mukisa okufuga Uganda ono ye musawo Kigozi Hussein Ebukolooto Kayunga tweyanza nnyo tweyanzeege ebintu byeyogera ku Uganda tolaga nti oyagala Uganda ayinza okuba Good morning Mr. Apollo endowooza zaffe nze ndowooza ffe nga Bannayuganda tetukoze kimala ku nsonga za Dr. Besigye I am Charles from Kabawoozo ne Mutundwe mu nsonyi olwakadde messages 10 awo wenyini mwebale kutuweereza amanya gange nze bya Mungu Amos okuventungamo nze ndowooza nti ekizibu kiva ku nsonga nyingi okutukyawa ekisooka bujja abantu balemererwa kale batuyinako obujja ndowooza ensi ezimu no you see tuwunzike si oyo munnaffe kyatategedde foreign policy omaye bwetwala era kyovula olesonolesena nti abantu embino ebintu bino ono mu Uganda tebagala byogerako tabitega ne bisiga nga biri mbaffe aboogera oluzungu kale oluusi bwebirako mu Luganda akulabanga kati yalowooza nti strategy ya Kenya egifudde economy esinga y'amaanyi strategy ya Tanzania olweyo kati ng'eri mu kulumba kusinga Kenya n'eyaffe eriwo efuna kubanga olina okubala nkugambe ye America strategy yayo yagamba genda okozese emmondo onyagulule ofuge eggwanga ensi zonna nga zikozesa currency yayo singa Uganda bwe yasindika nga bwe gyeraga Uganda shilling yekola ekyo nakyo kyalibadde nga kitongera amaanyi singa buli kibajje nga Uganda ekifunamu naye bwe kibanga entalo tufirwa baana tufirwa mundu tufirwa sente n'okufuna abatukyawa nga bw'otuuka n'obuuza nti bwe twage oli ankyayidde kinga tolina kyolaga then kyotegeze strategy enfu kale amanya agange nze Prince Apollo tubadde nange ntumidde bannanga ab'ennansa naamwe naababaddeko nga mulaba ne Bannayuganda mwenna abaagala Uganda Uganda eno ffena tujagala twagala okulaba nga ebeera obulungi twagala okulaba nga Uganda erina emikwano Uganda lweba n'emikwano nga bakwagala kyekikwanguira okwetoola eggwanga amawanga ago nga bwe lwakula tebakulaba nga munyaguluzi nga bakulaga gapatana ne musobola okukolera wamu kale
tweyanze nnyo tweyanzeege tujja kuba tukomawo olunaku olw'enkya bwe nva mu ntebe ate ab'ebyemizannyo be bagenda okujja bakubuulire Manchester City ekyasobola ne Real Madrid bakyasobola okuvuganya mu Champions League balabika ebintu tebibatambulira bulungi naye abasinga okubitegeera ya Abel Kitaka ne Jeffrey Mugero bwe nva mu ntebe be bajja okutuula bakwongereyo Sebagala Douglas wuno sebona yabaddeko ageba ne temundeka baddeko katubagaliza omukisa gwa Mukama musibe bulungi mwiraba